bwe kigali ne kiba kubeeri ekigo sadida olaba agayaye ogamba tetufudde nno ffe ogamba tetufudde ffe olowooza tukyaliwo bannange twafudde dda ffe wangi brother yange wegendereza abayaye si kikulu najja kumbe baabo nze nagambye obalaba ne baleeta kalifumu baatuguddemu bano mwagala ki bano madamu zisirwana ne bakyala liyanga nakwatagana eri shishanga yesterday abaana baalidde odi 40 munda odi 6 yaganye omupiira gwabadde gumu gwawedde 0-0 yabadde masse super singles zonna zabadde musanvu zakubye munda odi 14 yakubye munda ntubeera ne odi 2 ya locomotive provides then tubeera ne Florentina yes plus over ya golo 2 nekwata munda tubeera n'emipiira emirala gyabadde mingi egyakubye munda Mfe twegatteko ku nusu omutwalo gumu omwezi osasula omutwalo gumu gwokka omwezi nosobola okufuna betting tips nga buli naku ofuna tickets then nofuna ne super singles kyeki gwe mupiira gumu nga guli mu collect siko naye nga guli ku ticket emu oba nga guyimiriddeko gumu gwokka ku ticket collect siko draw win plus other odd like goal oba kiwanise combined odd nti over plus goal nga ukola odd 2 onokweyongera tuba ne tickets okuva ku odd 2 up to odd 40 twegatteko guba omutwalo gumu ennaku 30 buli lunaku oba ogenda funa nga tips ofuna tickets then nofuna ne singles kyetwanditse VVIP emipiira giba 5 plus naye buli mupiira guba gumu but nga odd nene ffe tuba twasalawo tubawe emipiira gino ku sente ntini bangi batunda tickets zino ku sente nnyingi naye ffe twasalawo nti wotusasula omwezi ogwa data omutwalo ogwo gwa data buli mwezi kijja tukolera twegatteko mu joining da winning team osobola okuba nti naawe ozza akasente abali mu VIP kyemmanyi mulinyumirwa abajoininga naawe osobola okubeera kozesa namba eyo gi whatsapping eri ku omunene atudde mu ngoma naki nakawa naki tewali mpewo mwabimanyira kasitefuwa nga muyingira wali munjuza mu ate mbadde mwagayingira maato kumpewo mukeneteba bukyali bulango bwa sigala waliwo amunywa yetegereza biva mutaaba omanyi sigala alinganga bintu biri obaako n'ekigambo ofa naye ng'ogamba eddakiika 3 zino sizireka laba no dijjaga omusajja ayogedde poyinti ekiro nafudde you died yesterday respect, impair or disgrace the beliefs or sentiments of any person or community or religion or nationality.
So Nevaga super good SM2 SMT Solek Baba tandise n'obuyimba bw'entalo omanyi enakawa eno bekampala tugamba mwabe nakawa sogama ne banda siwa mwawo tuli nakawa ku mwalo nache wameno nakawa nache nabe kampala bajja kutantu waliyo nakawa omulala ate kasangwa kakola ki nakawa nache abe nakawa bayina omuzira waabwe kalwana ntalo tutandikide Buckingham Palace Bungereza My lord, Emmanuel. Waye Emmanuel wanji nze ntambudde enseno naye ekiri enakawa omanye omanta watali baka basabiriza wallahi netegereza eno ensi ngagga gitwogerako bulijjo tukkiriza nti abazungu fe abangereza fe abasinga obugunjufu naye muganda wange emiranda egy'obugunjufu girabika gyava India bwogambye muganda wange liri eggwanga abamugaala basooka bafuga basooka ne bababba ebyobugagga byonna ebisinga ne babitwala naye amaanyi ge balina gali mu kusoma basoma nnyo b'amaanyi n'agamba njagala tulumbe India abazungu nga bakozesa enkola ey'okwawulayawula bafuga India ne batandikira buli gye baayagala ab'ennaka nga tebateesa n'ab'ekibuye ab'ekibuye nga tebaagala ab'ennankoma ab'ennankoma nga tebaagala ab'ennabujingo bonna ne babaawula naye waliwo abakulembeze nga Janshila Kishimibai eyakulemberamu okulwana n'agamba njagala ntaasa ennakawa njijje mu bazungu naye omuzungu yaleeta emizinga n'akwata baganda b'obole baganda b'opiyo baba teka ku mizinga omanye omusajja okuba omuzinga ne gufulumanga ng'oli mu kituli kyagwo nakawa nakye muganda wange twatandika obuyekera buno ne Lakshi nga tulina abajaasi emitwalo 2 olwaleero tuyina 10 bannayi tukkirize olutalo luba luganye waliwo olutalo we lugaanira naye n'okkiriza nti lukoze eki tuganye era abalwanyi abatendeke bawanika Alamadevu baali bawanika zaleeta mwana muwala Mahadevu muwanika ani abagambe muwanike maama tukyali mu bbanga n'abagamba omulwanyi yenna bwe bamutemako omutwe abeera nkatonda Lord Shiva ani abadde olukisa okuyimiriza olutabaalo luno nga mulugjawa n'abagamba olutabaalo luno eno si gwa lutandika ate era sinze wanyi mutidde okulwana kubanga muli 10 olutalo lwatandika emyaka 10 mabega n'abasajja abavumu abaali ennakawa ku mwalo laba amaato bagamba ku mwalo ennakawa empaya ya Bungereza yayugumizibwa n'empagi ne ziyugumizibwa omwana omu gwe bazaalira ku mwalo ennakawa bwali butinga omwana azaaliddwa mulero n'agamba omwana azaaliddwa naye ng'afudde okufa kwe yali nkayana n'akayana n'okufa n'okusigala nga mulamu nga walumba amutwala nga naye yagaana ofa sha bana b'ennakawa balaba edduka mulerwa mubise n'agamba nze ndi mulamu mulerwa n'aswala olaba omwana ono awangudde okufa ono omwana ali immoto tafa mumonko waliya
y'omu ku basajja abaatandika omutima gw'okulwanirira eddembe mu nsi yonna yatandikira yazaalibwa Nakawa. Ffenna tumumanyi katandika butandika n'entandika n'Omutaka Uganda yakwatanga ebiso bibiri nga bya mutawaana wabula nga bendera yeetambula mu yendiya yonna buli mwakimanyi bamuyitanga Sierra Malashima Lady Sierra Malazima Lady katandika. Waliwo chief Nakawa gwe bayitanga Jalamu Lady yakwata abaana be n'abafumbiza chief yayina abaana babiri bombi n'abafumbiza omusajja omu omwala omu n'azaala abalengi babiri akalenzi akamu kalabikirawo konti kalonde bannaye ku myaka 6 akaana kano kaseema enjala yali nnyingi nnyo ensi nga yeetaaga okukola emikolo egy'okkuma ekyoto ku lusozi lw'e Nakawa bayite enkuba era ng'abalaguzi baali balagudde ne bagamba nti alikuma ekyoto eyo ye mwana omulonde Nalasima Ledi yagenda ku butiko y'olusozi akume ekyoto ku lw'abannakawa abaali bali mu enjala bannanga omwana ekyoto yakikuma Nalasimba Ledi jjajja we yasalawo n'agamba nti nze nkuzadde. Jjajja yakwata omwana ono n'amuggyako obuzzukulu n'amwadeputinga n'amufuulira ddala mwana we. Kati olunaku lumu omwana yano yali addeeka n'asanga abazungu Abangereza nga bassa abantu b'e Nakawa wakatikati wa Nakawa we n'ekibuye. Ne yeebuuza jjajja lwaki batta abantu? Nkugamba eki mwana wange, bano abazungu batufuze ne mwanda we ne batufugirayo. Abawakanya batamutte nga mbadde mmanyi mwetwala. Ye Muzeeyi Isima Kawasa jjajja Kawasa yagamba twalina amaanyi ffe boolaba Nakawa wano, twalina emmundu twali b'amaanyi naye abasajja batusuulira sente zaatusuula eddalu era okuva olwo tubeerawo ng'abaddu n'amaato gaffe baagatwala. Kawasa atakyalina eryato naye Muzeeyi nze nga mukubeerawo ng'omuddu nfa ng'omuntu eyeetadde. Ebigambo by'omwana byewuunyisa Muzeeyi n'agamba kyewuunyisa ye mwana mulenzi kazungu ow'ebuyugu. Tunulira wamma nze ndaba abazungu bano batta abantu bali ku ttaka lyaffe. Lwaki tetubatta mwana wange? Beetaaga kutta kazungu. Wamma nze ŋŋenda batta. Mbadde nsaba jjajja omukongozi ekiso kyange kiwe emikisa. Aliwo Okoyi yagamba Okoyi ekiso kiwe emikisa mbatte. Okoyi yamutunuulira bajja kutta nga bangi nga nfa ate nze n'abantote. Okoyi yamugamba okufa oba okutta si kyekikulu omwana ono, naye okuwangula kyekikulu. Okuwangula olutalo oyina kirowooza mu bwongo gwe wekka tosobola kuwangula wekka, naye abantu abakwetoolodde beetaaga otambula naawe bw'aba n'owangula. Obusungu obwo bw'olina bulina okukyamukira mu bannannakawa abalala. Omubiri gwo gulina okujjula olutalo n'abalala ne bajjula olutalo. Bwe banaakimanya ojja wangula. Ekyo si kyakulwanyisa ky'okutte, ekyokulwanyisa ekisinga kibeera wano. Batendeka omwana ono, bannannakawa nga bategedde ebyokuvuba nedda ettendekayo omulwanyi embeera nzibu. Tunuulira Nakawa naki yamugamba ng'oyagala owamba ensi eno olina esooka gwe okwewamba Ramcharan producer, wabula ya producinga kano baaba bakayita Siriye kekatandika. Bamugamba olina okwewamba bw'oba oyagala kuwangula. இருக்கிற கொஞ்சம் இடங்கள்ல ஈஸ்ட் இந்தியாவோட தலைமையில நாம பிரிட்டிஷ் ரூல்ஸ் அமல்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலைய Abangereza bagamba tugenda otabaala Busoga naye nga tugenda sooka n'obwalo obulala obutonotono obuli ebbalibbali nti era be bata abazungu bakola enteekateeka z'okuwamba. Baasindika abasajja mmekete, baasindika bano bakawujo era baamusindika ne bamugamba atandikire mu byalo ebiri eyo ku myalo e Nakawa.
அந்த அசுரகுல பிரதிநிதி கொக்ரேன் பரந்த பாரத தேசத்தில் abazungu nga batumye தெற்கு புறப்பட்டார். bamusindika mu kaalo kanene akali akatini வீரம் விளையிற மண் n'agendayo mu kyalo பகுதி இருக்குன்னு இருள கிழி ரேனாட்டு ஏற்கனவே அங்க உதயமாயிடுச்சுன்னு அவனு yakulukuta unawese musita unawese nankoma paka ku mwalo yasibira nakawa ராஜ்யத்தோட பழையக்காரன் ekyalo kino kyali kiina abakulembeze ab'enjawulo be bayitanga bapenagazi bonna abasinga abazungu baali babaziggyeko obuyinza ராஜு மைதுகுரு பாளையக்காரர் வீரா ரெட்டி wali wasigalayo madukulu konalo papakani தனியா ஆடுற அந்த ku bakungu era abakulembeze nkaaga mu omu banoke bali basigadde banenga b'amaanyi நொசக்காரர் உய்யாலவாடா நரசிம்மா ரெட்டி naye omwana ono ladde yali ategese ekijjulo ennakawa ng'ayagala gatta bakiifu ab'ebyalo eby'enjawulo ab'ekibuye enjo ab'ebyalo byonna ng'ayagala abagatte mu kulwanyisa omulabe ஒரு காரணம் இருக்கு ஒரு கையில ஆயுதமும் ஒரு கையில வேதமும் படிச்சு வளர்ந்தவமா உன் பையன் அவனை யாரால் முடியாது anno emikolo gyali gisembedde emikolo musembera mwana mulenzi ladde omwana yali yakula omwana ng'akuze wuno kazungu w'ebuyugu yayina enkola ye ng'atula wansi mazzi n'abanga ataliiwo n'amala ebbanga banne nga tewali amulaba naye ng'ali mu mazzi tugenda maaso n'entandikwa n'Omutaka SP Uganda CA Late Sirila Mishan Late Part 1 kati zaleeta buno bwana buwala bwe obwagala ennyo okunaaba omanye obuwala bwe nakawa bwakulira ku mazzi kati bwagala nnyo amazzi nga kagenda mu kidiba tekasangayo musajja atudde mu nnyanja n'agenda atuna omusamba maama abantu bali ku tempo kewuunya ne kadde ne kaketta kalabe nalabyani mwana wange otunula ki muzeeyi wansi mazzi emikolo nga teginaba eyo nkola ye ey'omukulu agenda n'awummulirayo wangi ng'aluddeyo oyo musajja wamanye gakodeko obutassa bamuyita majja nalamisa ledi kazungu w'ebuyugu yategese emikolo nagale tuli mbiseera nga abazungu babatawaanya kati yategese emikolo n'ayita bakiifu nga bwonna oyita bavireji kiifu bakyamaani b'ekibuye ab'ennabyama ab'ewakawaka ab'ennankoma ab'emusubi bonna yabayise ayagala bagatta bonna abagamba mujje tulabe tugenda kukola te omuzungu atufuukidde ekizibu tuli wakawaka ISP Uganda kati abakungu bazze baba n'ab'ekibuye waayo abazungu bayimiriza emikolo gino ate agizzeemu gino si miggo tudda ku mukulembeze wuno ow'emusubi yagamba gino emikolo mirungi nnyo nze siginaku mutawaanya ye taginaku mutawaana zigendaganya mikolo gino kubaawo tudda ku chifu gwe bayitanga avukulaju wuno ye wennankoma ab'ennankoma balina fitina obole agamba tagendaganya mikolo gino kubaawo alina yingini yopiyo bali wano pia mugamba mutawaana ki namuga olaba ani anawangula empaka zino era anawangula nga bagamba nti bannange ladde balitegeka mikolo gino kwegamba kyonna ekikolebwa wano wekiggwera bagenda kuba bawaana ladde tewali kyoyinza kukola ne batamuwaana bw'ogambye n'amugamba obole lengera basajja bange ab'ennankoma baleese eddagala ne baliyiwa mu mazzi ag'ente ennume n'amugamba ente kazitabuke nabe emikolo bwe ginaabaawo ono agenda okulegeranga sayiti pulamba ali mu kuhonoona
tunulira site ali mu kwonoona part 1 bulirade marna kunja nali misalade part 1 okikoze tetugenda kukoma kucyankalanya ezente tezigenda kukomaawo njagala zitatane emikolo gyonna ekimutatanya emikolo tayagala yateeseteese emikolo katudda ku mwalajjana eyalengedde omusajja mu nnyanja n'awunga agenda omulengera ng'avaayo bannanga ye munene ensi yonna gwe badde etenda buli omu gw'abadde alinda eyabakyazizza maama laba enviiri kirabe kina amalevu aye bagaba abasajja abamalevu babeera bafunyi abakazi nga nayagala omusajja afunafuna ebyekwaso lode era kyewulira ng'ettaka litutuma nga waliwo ekitali kituufu nga waliwo ekitateredde n'abanya waliwo ekyamu kyokka mwalajjana ali mu bbala kumbe ennume batinkudde ennume nezijja gwa zizo nange nziraba bulaza ne butaka amasaali muyimirira nga nyimirira ki zigaba buugi zizo zinywedde ki ziridde enkwakyo zizo n'agenda alengera obusuwa bunene obulimu obunzaali kyeyakola agenda alengera bwe zirengera obunzaali buyiika nga ziweta n'aleeta akasaale n'akuba zino bikala n'ayiwa lwedi ne yero zigenda okulengera biziika maaso ne bigamba ani agasse kyenvu n'agigatta ne lwedi vaayo eyo ani agatta yero n'agigatta ne lwedi oyo atamanyi waliyo esatu ezayitamu bannange mwana muwala alabye kabadde kikano vaayo n'akajjayo abaye ente zaffe zigenda kugwa mu nnyanja zonna zife tugenda kukola loosi ente zaagala kugwa mu nnyanja maama n'alaba nga zigenda mu nnyanja kyeyakola n'aleeta akagoye kada akamyufu yategedde akamyufu gwevaayo nze nsookayo ffe bambi tezimanyi tutandise kitokota zigenda okugwa mu nnyanja ennakawa awawanvu zonna zife abantu bagenda kukola loosi n'aleeta omuliro ate akimanyi zeepanka naye zitya omuliro gwe najja naye kyobusubi engeri byali biseera byakasana omuliro fire weta neziweta baba neziweta agenda olengera ate nno zigenda ggwayo ate nga tewali muliro gwe nja kwokya omuliro ani ono agatta kyenvu ne lwedi tuveewo neziweta kumbe zigenze kaserengeto ate wano oba okkirira ku mwalo tunywe ku mazzi nakawana ki ogwo gubeera mu ki tuli ne bulandi etasaaga ISP Uganda obole ye yakoze kino yakikoze ng'ali ne site bulaza ebyo tubireke yadde obole kati obole bamutadde mu lujjudde tubireke bulaza ye muganda wokyeni ow'edduuka tebinnaggwa wangi bano bonna bakiifu obole ekiifu w'ekibuye bannange twalina bakiifu 61 naye abantu abali wano be bakama baffe n'agamba gino emikolo tewali kabaka tewali wa bulijjo avukula jjo aba akoze ensobi alina okwetunda obole weetonde lwaki ayogera bw'atyo sha ayeetonde bw'aba akoze ensobi yeetonde obole yeetonde bole yakwata ekiso
Aina fitina. N'abagamba nze nja kwetemako omutwe nette. Bwe okwetonda obole enfa. Naye obole. Lodi ya mga alindako. Kale nchilabye ne bwotetta taata. Amazima gali nchimanyi obole tonjagala chifuko. Naye kyemanyi ko obole ayagala nnyo abantu be. Katujjukire ebirungi byakoledde abantu be. Tumusonyiwe olwaleero. Temulaba obole tumuleke. Bananga yoyo alinga Katonda waffe ebyo obole byatayagala. Nache obole yavaawo anyize najja n'amulumba. Saagala otandike kundaba mu birungi gundi nze siri kyaliwo. Obole yamulaga talina laavu. Nange lujja kucha olwange nali Simaledi. Olwo olunaku nange nja kusaba weetonde. Akadde ako nja kusaba neetondere. Nali Simaledi yakwata ku ttaka n'akwata ettaka lino. Yamugalina ettaka lirimu ekitiibwa. Naye ate ffenna tusobola okuba abugwe nange. Laga naawe ky'oli jjawo obukyayi. Laga bulazi ky'olina. Lwanira ettaka lyo. Awo nja kuvunnamira. Bwe naamanya nti olwanira ettaka lyo. Naye bw'onooba tolirwanira nja kutemako n'omuntu enze. Wangi. Mwana mulenzi yatandika emikolo. Yatandika emikolo mu butongole. Ayagala gatta batuuze b'e Nakawa. Ab'ekibuye. Paka Nankoma. Abagamba mwenna twegatte. Abasajja Abangereza bano ffenna batwala kyekimu. Katandika butandisi. Ake Nakawa n'Omutaka SP Uganda. Tuli Nakawa eno ku mwalo. Ab'e Kampala mutwesonyiwe Nakawa yasooka eno mwako paffe. Nakawa si bwe kiri. Nakawa ku mwalo naki. Waka waka neiba. Kibuye neiba. Nankoma yetuwetera. Kitokota. Abantu b'e Nakawa balina ennono zaabwe. Abakulembeze ab'enjawulo bonna bali bakuŋŋaanye. Bano bavingi ab'ewaka waka bali wano. Bajeremayo abasaaluuni bonna bali wano. Katandika butandika. Part 1. தோழனாய் வாழ இறங்கி வந்தாரா மன்னன் இங்கே நம் காவலாய் மண்ணினை காத்திட வந்தாரா தெய்வம் இங்கே நம் தோழனாய் வாழ இறங்கி வந்தாரா மன்னன் இங்கே நம் காவலாய் மண்ணினை காத்திட வந்தாரா இம்மண்ணினை காத்திட வந்தாரா இம்மண்ணினை காத்திட வந்தாரா Wabula buli omwabeera wakabi mu mbeera ze. Naye n'omuye yagenda okulengera akawala k'ewaka waka kano. Akawala k'ewaka waka. Kale ba. Nga bulwatu na ku Farida. Agamba ab'ewaka waka bayina omwana. Yali mata. Agatta bachifu bana ab'ewaka waka. N'agatta ab'ekibuye bonna ayagala bakolagana bano babeesweri beauty saloon bonna ayagala babe wamu. Agamba Kijjenero Musaffalu Ennaggulu ate Abudu Magezi ekibuye. Agamba ki Owenana Owenakawa. Laba b'ekibuye
daba bekibuye kibuye naki nezireta waka bamuliro abo baveeko muliro munanasi ngwaccu waka ebika biri wanene biyitirivu baaba laba abenankoma baaba na laba abemusubi baba ebyabo babikwata mpola abemusubi musubi naki ஏண்டா உங்க நரசிம்மாரெட்டி வெள்ளக்காரங்களுக்கே எதிரா போயிட்டு இருக்கான். அவங்க வேணானாலும் திருவிழா நடத்தி இருக்கான். Owaye mpozi nawe oline nalishima ledi bangambye yategese emikolo n'abaganda osasula ssente ez'omusolo. Owaye bino byonna yabikoze naye amawulire gaatuusedde eno naye emikolo teginnatandika. Gavumenti ey'Abangereza yawulidde emikolo egyagaanibwa ono yagitegese ne gibaawo. Tebakyayagala bantu kukola mikolo. Naye muganda nalishima ledi agenda nanyumya n'abazungu n'amala nadda. Bulwala bafalida awunga n'avaako wewakawaka ana mutaano nakoleka mutemi yako buno obulamu bwakawaka bulaba edduka ndekatambulako esukuma bwesukumi nyabo ekyo nkimanyi Madamu Lakshmi lwaki obukodo bukozesa ng'ozina amazina tobukozesa yamba bantu shanze nzina Katonda yekka ate nyimbira Katonda saagala yimbira bantu naye atera Katonda w'abantu leka naawe namuganze nzibadde sigamba ntoyimba kyembadde gamba yimbanga ennyimba nga ziwa abantu ekkubo balwanire ensi yaabwe. Mwana mwana yakyewuunya omusajja mugamba nkyusa ennyimba zo ziyamba abantu kati ogula enzigu neeno gwatandika oswama omuwala owewakawaka mwana muwala ave Nakawa addayo eka owaye olowooza ku mulenzi w'e Nakawa bannaye nange ntidde wallayi mpulidde mbirowoozo ndowooza mulenzi w'e Nakawa nga baddayo ewakawaka naye ng'omutima gusigadde Nakawa oba ebirenzi by'e Nakawa birogo. Agenda tuuka eno yasanga ennyumba ziyidde eyidde baddayo n'atuuka ekibuye n'asanga ennyumba eyidde abaye ate ennyumba ng'eyidde firimu etandika Lodi najja Kazungu najja bakayita lade part 1 yasalawo yeesogga omuliro ng'ategedde abantu bali munda n'alengera abaana famire namba bannange omuye n'ayingira munda. Omanye abakyala baagala nnyo abasajja abavumu. Mwana muwala alengera omusajja ayimiridde omusajja omuvumu ayingira ennyumba alengera kutta omuliro ayingira gyemu abantu alengera omukyala n'abaana be n'alwana n'abika kibulangiti n'aleeta abaana. Gwoba oli w'e Nakawa ng'oyagala abakyala bakutye vubanga eryato lijja lijjudde naye gwadda naaweza simanya mukene yabuze owasa mwana wani omusibye enjala யாரோ பேடோல செஞ்சிருக்காங்க. யார் செஞ்சது? யார் செஞ்சது? நான் தான் செஞ்சேன். Ani akikoze? Bannaye nze nkikoze. Gwe ntaasisa yakikoze. Gwatasse mga yakikoze. Yabadde yakyese ennyumba ye. Bannaye naalongo. Obadde ennyumba yo yokya yaki? Nze gwolaba nali mbeerawo nga tulinga bakabaka nga tweyagala. Esther mukyala Famau. N'agamba negogola batubonyebonye ebimera we twasimba yiika 10 twabazaako yiika emu kyokka ate Abangereza ne batugamba 7 ku 10 tugiwa Abangereza bagitwale. Abaana bange njala okubaluma lwaki tebafa?
agamba Kizibondo Masada lwaki abaana sibatta n'agamba Kiswaza okubba mbadde nsazeewo famire njoke tukoye okubonaabona nze gwolaba nagambye oba nfe walayinga ennaku enzita abantu wemuti bwemukaaba bye mulima ennakawa ate abazungu batwala bitwale munnaye maama abadde atuliisa okuva lw'enjala ng'etuluma kati nalabye emmere ewa neiba n'enjijjayo nemba nga nzibye akaana kattu Esther mukyala Famawu bambi alima naye ate byalima waliwo abaagala bitwala yabagamba ndagidde tandika n'olwaleero bye mulima musinge byetwalira Abangereza mubaweeko katono ebirala mbibigabanye abatuuze நமக்கு சொந்தம் இல்லாதது நம்ம எடுக்க கூடாது mwanange tokwatanga ku kitali kikyo kyekisooka விட்டு கொடுக்க கூடாது n'agamba yadde eddembe lyaffe naye tekikolanga abaaye lede bangambye wampise n'atumya ono akolera abazungu n'ayita Okyeni ow'edduuka Okyeni nga bwe yasoma abazungu bamuwa omulimu owaye abantu basudde emisolo basasudde bano balungi kati genda ogambe bakama abo Abangereza teri kuddamu sasula misolo ogambye eki genda obagambe ab'ennaka abatuuze ba wano ab'ekibuye tebagenda kuddamu sasula misolo omulirwano gwa Nakawa ono atwala Nakawa kati atandise ojjemesa n'ab'ekibuye wuliriza firimu weetegereze pikya namuganse mbadde ninda akaseera kano okumala ebbanga ddene tebaddamu ne basasula wenairukiya ndaba kibooko Okyeni bannange enjala nga tennaggwa paka enjala nga ewedde nalisimaledi agale terisasula teri kusasula musolo omanye omusolo ebiseera ebyo gwalinga gwa mmere wetujeemera Abangereza egyo miggo owaye Velaledi alagidde naye tunaamalako wamanse taata ngenda kugobera Verimaledi ani Bodike tudda mu Bangereza wabula Nakawa mwina vayibu Nakawa nate Bodike gwasinga wakitumbu oyo katudda mu Bangereza Okyenge ngadda Okyeni asanga boss magezi Abudu owaye emisolo ennaku zino mizibu lwaki mukama wange wali ejo twagenze mu kyalo eyo bagamba akamyu kafuuka engo bakuza obumyu ne bufuuka engo bannakyalo baayo bakifu baabwe tebasoboka era amataka babadde bagatuwadde naye munnange simanyi nange byaganye ettaka mbwe enjala yabaluma nnyo tebaagala bakwatako genda otta abajeemye bonna oleete emmere yaabwe nabo bayinza otutta bali bannakyalo bakambwe nnyo balinga nga nnumba amazima n'abasirikale baffe babatya ani abakulembera bamuyita Narasimha wamulabyeko nedda naye mpulira ebimukwatako mpulira mbu yatta empologoma n'engalo ze ng'alina emyaka 10 ogambye eki onfera nedda abayindi mwagala nnyo okusudiya mwagala nnyo okukkiriza mu mboozi engo ogimanyi olaba ow'emyaka 3 tatangu namuganga natuma hanta Bodike owe wetegereze tudda ku Bodike bagambe Bodike yagenda tumibwa yamanyi okubanja Bodike ow'ekitumbuwa
omulaba baabo naakuba bontike akuba tunulira tuddako eno ஒரு பண்டிகை bannaye embaga nga nnungi ஒரு காதல் பண்டிகை wallahi twetaaga ojjaguza olw'embaga embaga zibaawo yadde abantu bali mu bulumi bamala ne bakolayo ku mbaga bambi okwerabira kati kaanakolake akennakawa omulenzi ne kamulengera Farida alengedde omulenzi aba atema omulenzi n'amutayiza ne bannanga ebirenzi by'ennakawa wallahi singa nategedde nti ojja ku mbaga Sundays nange nzerwakuba ggwe wulira besi wulira studio சின்ன வயசுலயே நான் omanyi bese basatte bange bafa nkyali mwana muto தூரமா போயிட்டாங்க kati buli muntu annanye yafa இருந்ததில்ல kati munaye buli muntu ankyagala ndekawo nina ekisirwani தெய்வத்தை மட்டுமே bwe natandika okkisanika tunabika yanteekateeka kubeera nzekka kyobula basaagala musajja bwe nakulabye nendaba nga oli waakabi olina omwoyo omulungi என்கிட்ட வர bami nsaba tonsemberera kubanga bwonna nsemberera ate nja kufiirwa nze ebinsemberera ebirungi binvaako n'amugamba ne bw'onoogenda ewala laava yange ejja genda naawe eyange eseeyeeya buseeyeeya wompeerla వీర వెంకట njazimba ekibuga nkituuma amannya go wangi wabula abasajja b'eddakawa ogambye eki பின்னாடி n'amugamba erinnya lyange nze Lakishimi liteeke butesi kumpi ne nalishima kimala gwe nalishima nange nze Lakishimi omuya n'aleeterawo akalabo n'aleeterawo akalabo ab'ebiyindi abatema bidizi batona bidizi ab'ennakawa batona mpuuta namukene செய்தி அனுப்பிட்டேன் நரசிம்மா கூட இல்லையா waye naweereza obaka wa nalishima ne mugamba leero lunaku olw'okukoleza ettabaaza eya katonda waffe pulifima nga tannajja abadde akoleza ettaala eyo buli mwaka nereera ajja gikoleeza baba bali awo ng'agikolezezza ettaala y'abajjajjaabwe eyaka ab'ekibuye ne bagiraba abali ennakawa ne bagirengera ab'ewakawaka ne bagiraba ab'ennabyama ne bagiraba ab'emakooma nabo ne bagiraba n'ab'emusubi bonna bagiraba tudde eno bonna என்ன இதெல்லாம் ஏதோ யாகம் வந்தோற waye bino biki yagenda tuka ku tempo baali bakuŋŋaanye నమస్కారం గురునాథ ఆయుష్ kiki சீமையில பஞ்சம் yamugamba enjala ebadde ningi அது நீதான் பண்ணணும் kati munnaye emikolo tutekedde gikola katonda yeebale atuddiza waye nalisima yambala engoye zo tandika emikolo அம்மா waye maama ஆகாதவங்க யாகம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல abasajja abatali bafumbo tebabeera mu gino emikolo bamugamba gwe oli mufumbo twakufumbiza okyali mwana muto waliwo omuwala gwe twakufumbiza bamuyita Sida mugambye eki bamugamba twakufumbiza ng'okyali mwana mundange baalagula ne balaba nga omuntu gw'olina okubeera naye nga twali kyakkola nga mulina kufumbira na Sidaama era twasalawo ne tubagatta nga mukyali baana bato weewuunya olwaleero yakagamba omwana w'ekibuye tamwagala okukamala ow'ewakawaka laba mutawaana era baatulagula togenda kusikana mukyalawo nga tewannayita myaka 24 emyaka 24 giweze kati mwenna mbadde mwayawukana Sidaama tugenda omujja gy'abeera ekibuye tumugatte naawe abadde yakwana ow'ewakawaka bamugamba bakugatta dda n'ow'ekibuye laba tagali mwana nga obufumbo bwo bwategekebwa Mukama Katonda kale tokaaba kola emikolo gya yanna gigende maaso enkya musinkane ne mukyalawo Sidaama mutukuze embaga yammwe bannange najjukira omwana Farida ow'ewakawaka yamugambye laavu yonna ng'ekulukuta ng'amazzi ga Lake Victoria laba tagali
wabula ng'ensi yonna baali bagiyise bagamba olwaleero mikolo bagenda otongoza embaga eyakolebwa edda emyaka 24 emabega baamusalirawo ate tebaamugamba kyokka nga kyakulabirako kinene nnyo eri abantu b'ewakawaka Nakawa Kibuye paka Nankoma n'ab'e Naggulu naki ne baleeta omwana bagambye w'Ekibuye katubadde tubaana abawakawaka awo naggobyewo Bonike yalaba nga talina kyakola nga nennaku emutta muleke nga talina kwemutta talina kyakola agamba Kizibondo Masada embaga erina okubaawo nga ekyateekebwateekebwa mwana muwala yali alaba ekyo kye yamugambye nze nina ekisiraani yenna nsemberera amala nayawukana nange mbadde njagala osigale ebbalibbali ngulengerera eri Nakawa bannanga olw'omusembera namwatulira laavu laba bwe bamutembulira amawulire agaali ag'ennaku okakkananga baawukanye bannanga erengera onono naye akaaba alabika naye abadde yafuna gw'ayagala kale maama kankuleko ogende n'ab'Ekibuye Farida n'asiraana Farida n'agenda n'ebisiraani bye n'addayo ewakawaka naki Nakawa naki Naggulu naki Kibuye naki Nankoma naki ISP Uganda ulira vibe gwe mwana mula waddeyo wakawaka yasalawo yette teri kimenyanga kisiraani kya laavu omusajja w'e Nakawa waakulekawo olina kwetta yamugaa lindako Lakshmi lwaki weebondereza nga nze ddakozizza omusango gw'olina mutawaana ki Lakshmi olina mutawaana ki yamugamba amaanyi agagenda mu maaso si kyagalina gampedde lwaki nze w'ekisiraani ne Enjo bamuntwalako Saddamu ne bamutwala nasigala mu bbanga nazza gwaki ndabisa okuba nga nze sijja kufuna ntwala afazaalire kanneesalirewo nfe nedda nnyabo tondeetera bizibu bagambe gwe yali ayagala yetta vaako lodi yamukwata n'amugaleka n'amugamba maama kino si kikyo kya Katonda ne akodde akakwebwako okuyimba sikako ka Katonda omuntu yenna abanga yetta alina kwettera nsonga n'amugamba omuntu obanga ofa olina tunna maaso g'okufa n'ogamba nti obulamu bwange bwonna mbubaddemu ne mbubeeramu ekimala siina kyenjoya yamugamba buli kufa kulina okuba nga kulinako ekiruubirirwa abalala kye bafunamu buli kubeera mulamu kulina okuba nga kugasa abalala okufaaku neko kulina okuba nga kugasa abalala tofanga ng'ofiiridde bwereere owulidde ebigambo ebyo byakwata ku mutima gwa Lakshmi Farida ow'ewakawaka ebyokwetta n'abireka akaddaali omulenzi ke yamutonera ng'amukutte ng'amubuukinze n'akajjayo wabula bannange singa naffe Katonda atuyambe e Uganda banne nga gw'otonera empuutayo ebeera buukingi naye nga muli empuuta ez'obwereere abaana nga bali empuuta zaffe ez'obwereere naki mukanda kulengera muyayi bulwava mu mazzi n'empuuta naggwera mu nsiisira bulwava mu mazzi n'empuuta naggwera mu nsiisira kyokka mu nsiisira gy'aggwera ate si yawasaayo mwana muli yamugana nakye njagala okugamba oneesidaama kyemmanyi obadde toyagala bufumbo buno si bwe kiri kati nabwe buzibu munne baatugatta tuli bataate n'awakanirawa
era nkiraba kati tuwulirize Sidaama alina omulenzi nange nzikanya naawe naye nze nakula nkwegomba nga ndi muto kubanga bakuŋŋamba wulira olukundo kyogamba gwe wali okimanyi tugenda kufumbiriganwa nze nakimanya kubanga ndi muto walayi gwe obadde obulamu bwange bwonna mbadde nga nsinza ggwe wangi era nze nayombanga n'abantu abakwogerangako ebigambo ebibi ŋŋamba vuma ŋŋamba kuba amayinja naye nga baŋŋaana okkulaba era nga bulwenzuka mbabuuza banaye leero yakoze eki leero Kazungu yakoze atya bwe yavubye yakwasiza empuuta yaleese era nasabiranga mu tempo y'emu n'empanga y'ebirabo nga naye bwowaayo omuwala abadde nga amanyi ekigenda okubaabo nti baakufumbiriganwa naye ng'omulenzi tamanyi baamukola ettima ebbanga lyewagendanga n'otula mazzi wansi badde nga zirya n'entula agulu n'enkulinda ngamba batooveeyo mbadde mu nzindala emyaka gina 24 egiwedde bane nga nninda akaseera kenakutunako maaso ndaba engeri gy'otunamu bannaye gwe musajja wa mukama katonda wange banaye nze nakimanya era nakimanya bwe nakulaba ngenda kukaaba era kati nze amaziga gajja ng'asaagala abantu balala kuntaba nga nkaaba naye nga temanyi nnyo okukaaba bwe nakulaba kati nkulaba era kati nkyagala kukaaba nzija enkukube should I beat you amukube jangu nkukube oyagala kaaba bannaye nga amaziga gazze yakimanya bw'aliraba omulenzi gw'ayagala bambi agenda kaaba ate ono laava ebadde etaliiwo teyasitukiraawo wabula abakyala muyina amaziga mbadde nsaba onsuubize yabanga nsina kyemanyi mu nsi okugjako okukwagala n'okutendereza n'okusinza bye byokka byentegeera tewali birala mbadde nsaba onsuubize ntoli nsuulawo n'ogenda n'abawala b'ennakawa no madamu don't worry wendi tudde naguru okyenavunda bazungu nezireeta bannagulu b'abalwano nga zireese bondiki ow'ekitumbuwa naki bagambye bondiki yakwata kuba tayagala kusasula tunulira bambi balima tebibala betetenkanya tudde n'emusiri ku yaadi bondiki najja w'ekitumbuwa atuuka ati asanga muzeeyi ali ku byandya asanga Jeremeya owa saluuni bambi alima abaye mwasudde emisolo n'abagamba tebyabaze kati emisolo gyakyuseemu kati temukyasasula misolo ku bye mulimye kati musasula musolo gwa ttaka naye taata tunasolata ku ttaka kwekutabaza emmere wamma abo bapakati kati bawe ssente balime naye taata waneeno emusiri nga tulimye wano okumala emyaka n'emyaka nga waffe tunuulira n'abagamba muzeeyi kyogamba okusobola okukola buli kimu okukuma ettaka lyo taata ettaka ndyagala baaba ndyagala muzeeyi Jeremiah kale tuzanye akazannyo bondiki n'agaakola bwoti olengera omuti guli ettaka lyogambe gye likoma nti ye njagala odduke naye bwono gyonookoma lyettaka ly'otwala naye odduka n'ambalansi yange embalansi weekusookayo
tosigaza yadde yiika yadde 100 ku 100 yadde 5 ku 2 ye Bondiki ow'ebitumbuwa Wankwacho Munanasi naki kati dduka bami muzeyi n'atandika ayagala ettaka lye. Muzeyi ayagala ettaka ye Jeremaya owa saluuni enakawa ne bamutera embalasi ne bagenda mutera embalasi eno ne bamutera embalasi gye bayita Dijje Kanyere y'ennakawa Dijje Kanyere n'eryoka emutwalaganya Dijje Kanyere w'ennakawa Dijje Kanyere Jeremaya laba Dijje Kanyere tayina kisa bamugambye embalasi bwe muyitako tayina kyasigaza Dijje Kinyere n'eryoka Kinyere n'amuyitako Kinyere totwala ttaka lyange Kinyere gye wettima Dijje Kinyere gwenya fuka mu byuma byo laba nno Okyeni watseka ebyedduuka yabivaako dda bambi musajja wattu Jeremaya ettaka balitwala agenda okulegera Dijje Kinyere ng'ayina ettima bana tadduka n'atuuka Nankoma n'amataka ge Nankoma ne tugatwaliramu duka Kinyere duka oyite Naggulu duka oyite Musubi duka gonna tugatwale bagambye wagenda gyakoma ly'ettaka ne batwala ate nga dda kuba bamukutte ettaka otwala lyaki lado ng'ettaka otwala lyaki yo kyeyamaani w'ennakawa Kazungu ow'ebuyugu Kazungu embalasi n'agizza asanga Bondiki kati Bondiki bukyanga lyankwacyo eno y'amayinja eno sinnonde sinjoze kino ekitumbuwa kyakamulali ng'asooka akwata Jeremaya ng'amuwa ku kyokunywa mpola tofaayo amazzi weegali Okyeni ajja ye muvunuzi w'abazungu owaaye bulaza munnaye anti kadde ka misolo amumanyi kati ate omukulu agambye waganya abantu okw'emisolo omunyiiza ate baatugambye simanya muzeeyi yali jjajjaawo kwe gasigwa musikaawo waddala gwani awakanya obusika bwange taata wange bamuzaala wano gwe taata bamuzaala wano Bondiki bakuzaala wano debali sirika mupakasi gwe atasasula emisolo akwatibwe oyo nga bankwatira ki n'abagamba enkuba etusabye omusolo gamba neiba firimu ekoze ki wuyo mwagala musolo n'abagala ku ttaka kwe tulima lyaffe na ntuuyo zaffe ne tusimba n'entuuyo zaffe amazzi ge tufukira tugajja mu nnyanja Victoria yaffe kati gwe tubanja ki gwe Bondiki alaba tuli baana ba wano batuzaala wano tugenda fiiraano batuziike wano lwaki tusasula owaya nalima kuno nze nalimawo baasi ebimera byani ebimera bye tusimbako byaffe kasooli waffe bano batubba najemundu owange Bondiki nkyayagala obulamu ogenda kuba omusajja batuyole wawulira ekyali ekire Nankoma obadde ki va wano Bondiki atula ku mbalasi ateme negaana yimirira mbalasi gwe vunama nevunama nemusika navunamirako kati genda
Dayo gambe bakama abo. Obagamba omunene agambye. Wano temudda. Wengamba situla mutongo situla. Wengamba bakenga webaka. Lino ettaka lyaffe toddanga wano oba sikyo nja kutemako omutwe. Va wano pulidde boss mututte sijja mukomyawo. DJ Kinyere n'amuwuba. Bondi kizitutte. Aya. Embalasi n'enzala wanayo. Boss embalasi nga bagiira amasasi amafuta. DJ Kinyere yamanyidde nnyo. Baamubogoledde n'abanga yeefukira yenna. Buli lwe ndaba DJ Kinyere anzijukiza omusajja olina engeri gye naswadde. Kinyere ne bamwokya. DJ Kinyere bamwokya Kinyere. DJ Kinyere nakawa naki eno ye vibe. Tuli mu vibe. Ulira vibe. Ene ye bulandi etasaaga. Etakola ki? Omusajja ono teyeetaaga kutta. Wabula twetaaga okumalamu abantu bonna bawadde essuubi. Awo tulaba amaanyi g'alina. Bagambye abantu bonna bamuwulira. Tugenda kukola ekintu kimu. Abennabyama bamuwuliramu. Abe waka bamusabusa. Abe makoma bamusabusa. Abe naggulu bwe bato basooka naggulu ne banona omuceere, kawunga, kalo, kasedde, embooli, duuma byonna ne batwala. Amayido eyobyo byonna ne bakola ki? N'abatuma n'ewalala wonna ne babba ne bagenda ewalala. N'abatuma ekibuye nayo ne babba. Kye baakola abazungu baalumba ebyalo byonna ebyali byetoolodde byonna ne babitulugunya. Owaye mwami ogamba siritumbu. Ne bagenda ewalala. Baatandika okusoloza emisolo nga bagisolozesa fujjo. Baatandika okusoloza emisolo nga basoloza na fujjo. Ne bagenda n'ewa musajja atu obole teyanyega. Obole mu kidaama teyaddanamu nga talina kyakkola. Era ne mu kidaama ne batakobenda y'Abangereza kati olukiiko lwatuulirawo. Bannanga ebyalo byonna nga babimalawo. Kye baakola yonna awala basolozaayo ne baleka Nakawa wokka w'abeera. Wonna abalala nga bakaaba abiwulira. Owaayo abasajja b'omusolo abasajja nno mune baatuuse naggulu. Abasajja b'omusolo owaayo abasajja bali kibuye ne baddayo. Ate emisolo gye Nakawa awe wasigadde topapa. Wasigadde Nakawa yokka topapa. Abaye mumbulire. Muzeeyi. Anti munnanga tuludde nga tetukuza mikolo gya kuwasa nga ebibala tebibala bulungi olw'omusana. Wabula katwabazizza ebibala n'olwekyo tugenda tegeka emikolo. Wali eri ekibuye jjukira ekibuye ne Nakawa beerinaanye. Adee sameetla. Yagamba nange ngenda kujja nsabe embaga ezo ze mugenda otegeka nange ngenda kubaawo. Bategesa embaga nga nnyingi. Omanya abantu b'ekyalo bwe baafunanga amakungula nga bategeka embaga. Kati bategesa embaga nga nnyingi. Para manema wangitu po wondirigirare. Labanna abaali baganye okusasula baabasala. உங்களுக்கு மானியம் வராதுனா twamugamba nalendera pelagi tayinza kubeera pelaga. Tajja kuba bakwata muganda ne bamusala enviiri. Muganda we akolagana n'abazungu. Bulaza wa ledi katudda ku bantu b'ekibuye abaali bategesa embaga ennyingi era nga bayise omukulembeze waabwe ave Nakawa abeerewo. Embaga ziriko ebijjulo bategeka embaga kubanga amakungula gabadde malungi. Bayina kasooli, bayina duuma oyo, duuma aliwo, embooli diriwo, amatooke galiwo, ebyenanda waliwo,
ante nande eri wali kwegamba ekintu kiri mulala sana. Ne mwana mulenzi yalina okusaba nga yina sooka asabe amala agende ku mbaga. Tovaako laba firimu embaga eba egenda maaso. Bondiki atali muyite ye yasooka ku mbaga. Bondiki atali muyite ye yasooka ku mbaga. Baneera bumutawaana najja n'amagye g'Abangereza agamba Kidijje Walters Essoloti yaleeta ebiyindi bino Essoloti nga wakavaawo ku Teso Inn ku stage. Saidi Pule Nakaruki kirabika mwakungudde. Perano ndi kwenda okutwala Duma yena emboli donna tuidadi twala bannange. Omusajja talina kyatayagala kutwala. Uliro oli wabuuza mbu ISP ayiga olusoga oyida kutya muna oyida kutya naki ante eri embalala bampita ISP omuhima kati tuli wano ne ISP mutabani wa Kyabazinga naki wabula abaana b'ebuyende mutulindaawo. Bannange taata nedda totwala mmere yaffe yonna. Agambye mutwale Duma yena ne Kasedde mu mutwale. Emboli donna muditwale ne Kasedde mu mutwale. Laba tagali Bungereza isize teeke pya muliwulire. Aha tuwulirize. Omugole yenna asooka okufumbirwa asooka wa Bondiki namutestinga wanji awo afazali mujjazaala ku baana abazungu so si bino ebyana ebiddugavu ebisoga n'azaala wa bawulira Bondiki bali abagole 10 bano mbamalawo. Baby gwana asooka oba onoba wa mukaaga. My size. Naye temufaayo mujja kuweereza ng'omu mu buli kiro nja kusula wano wiiki 2 bonna mbamaleyo. Kati mwe abasalawo abawala mubampeereze mbalekere emmere oba mumpe emmere mbalekere abawala. Bannayewulira omusoga yagwa mu kizibu kati mukaabira kiwulira n'okyeni. Omusajja abalekedde emmere mutinika mannyo abaana mbawaayo. Taata tulya kubeera balamu ate awo mulamu atalina kitiibwa. Twala emmere egende. Kulusita yamugamba emmere egende n'olaba embwa zineeno muwaddeyo emmere olw'abaana kamufe enjala. Abajaasi emmere mugitwale. Bondiki ow'ekitumbuwa ng'akwata mmere y'abendi ng'atwala. Agamba Julius owe Makona ate HM Muzamu DJ Chinyere DJ Abapulo ne mwana mulenzi Alamanzani emusuli. Kati Kalamanzani emusuli ne kabapirawo Bondiki n'akalaba simuta Alamanzani wama musonyiwe enjala emuluma nnyo. Maama nze nafukungula piraawo ono kati yamutwala ngani nga sifunyeeko. Ekyo kibbi nze atali mubbi ekyo kibbi ekikyajja kibbi maama kijja bataka Bondiki naye ekisajja kino bannange bakuba Alamanzani ow'emusubi bonna bali wane nabalaba bulabi. Bano abalaba DJ Abapulo bakulu sita tebayamba ba HM Muzamu. Leeta omuceere sijja mwana wange zaayo omuceere. Kati HM Muzamu n'agamba naye nange guno omuceere gwe batwala nalimaku sha. Julius ow'Emakoma naye n'akwatamu. Kulusita naye n'akwatamu. DJ Abapulo naye n'akwatamu sha. Kiki nnyo gwaleese bino. Gwali muliro gwasigala gukyayaka. Omugenyi omugwe bayise ku mbaga najja leeti yagenda okutuuka yali embaga yasanga biwoobe na miranga bonna nga bakaaba. Cool Star
yafa Julius Owemakoma Eche Muzamu nga DJ Abapulo nga takasajja katukala manzani bakutte ne baleeta ne bakuma ekisiki alamanzani tima kika kirino tima kika kirino abadde wana atugambye mbawadde paka nkya mumugambe yeeleete insula wali eri ewange ajje naggulu gye mwagala bondiki ajje afukabira neetondere bw'atakikola ekyo ŋŋenda mukwata mmokyere maaso gammwe maama obana wangi tegeeza abantu bonna bakimanye enguudo zikimanye akuba tokufana kwamapakano bategeere bampulire ngambye essaawa eno ŋŋenda bondiki ŋŋenda mutemako omutwanguleete mwenna mugenda gulaba nangira kino ku muliro gw'alamanzaani gwe bayokyeza nangira mu maaso g'abantu abattiddwa emizimu gyabwe nga gindaba tebannatuuka na magombe majja nalisima ledi nangiridde ekibonezo ekyokufa eri bondiki teyawulira abantu bonna bondiki yabagenda bakuŋŋaana ewuwe bamugamba gye yeetonde kati wa bondiki security abatiya gaasi aba black mamba maama alamanzaani yakeera bukeezi bonna balinda kimu ajja okwetunda baatutte neddevo wennakawa musibe bondiki alinda muntu afukamira he will kneel aluwa atafa ebinyenyi bye byasooka okuyitona omwana wa mbuga biyita ku nnyanja bw'aba anajja gwe kitokota ISP Uganda ebawulira okuyuguuma ebibumbe ne bikankana baba balya yaba batamusuubira najja ku mbalaasi yajjanga laddu n'ayitawo ng'akamyansa ayigidde mugambe saabaddeko okyeni deva yagamba yoyo deva yagamba kiwedde gwe ayingidde bamugaye kujja kwetonda baali bagenda teme embalaasi ye ng'embalaasi ajagala n'agiyimiriza n'avaako bondiki ali ku ttaka bondiki alinda mulabe omulabe asse yemweyitidde bamulaba bamwetegekedde tiyagaasi majambiya wakadaala byonna weebiri tazze teesa bano ba bulayani simanya maŋŋendo enkiza gisaze sikyazaala bana wowe atemya okugulu sikyakuba akatsi gwe onsaze woli yajjanga tayiga misana tukunga alinga tayiga yiga eringa tayiga erwanira abaana baayo mukambwe halo tunulira wacha nakawa nache laba paji baba ene ye bulandi etasaga ISP Uganda gwe vai squad Bennett
yakuba mamayi ekiso chairman we Nakawa mamayi chairman kati Ochen nadduka Ochen n'atema laba nno Devu yiyo Tiger asenga Simba Bondiki mbu tatidde laba ejjambiya laba ekiso gwe ankubye mu bintu bato tebategedde kijja bandirese abakubisamba emirundi 8 alo tebategedde kijja naye Devo naawe omenya vayo werwaneko vaye naawe olwane chicho uno Simba tebategedde kijja singa bategedde babadde bakubisa kati Bondiki n'alumba n'omukano gumu ajoga Bondiki enkwacyo neva ku mutwe Bondiki omukono n'agujjayo emabega kimutaasa baba ekisawa kimuggyeko teke n'emulya erutandise bamusimire Bondiki miss one Bondiki kikube kinyampe Bondiki n'amukwata ne bamukasuka ng'ensawo y'akasedde gwe bamutta tumubanja emyezi 6 mwanguwe hali yapo kopa mwebale muyambye mbongeza emyezi 8 atongeza kumbe zaleta abo busala kasala aduse Bondiki huyo Bondiki ageze waka huyo Bondiki huyo nachi nagwa mazzi Bondiki agudde mu nnyanja Bondiki ageze mazzi ataasa bulamu naye ngene gyageze gye bali basinga mwagala n'amukwata n'amutuka abaye munyamba nzita chairman yita kansala omusajja nzita n'amutuka yatuka Bondiki kati nga bali munda tebalaba naga nedda jangu tebakulaba jangu chairman kubira dipiso omusajja nzita n'amuleeta naga nedda Bondiki tebakulaba n'amuleeta kumpi n'ekijukizo ky'abayindi n'amukwata n'amutereza n'amulaba nga alajana najjayo bwe yabadde agenda yabagambye ndeeta mutwe gwe Bondiki ow'ekitumbuwa yoyo Sierra nalismaledi yoyo baba agamba kiro nadi baba ekibuba emusubi ate Saamu emusubi Kizza emusubi Godi emusubi Waisu emusubi mugamba ky'abaana b'emusubi mwenna big up Nakawa nachi mulistede mbagala nnyo சண்டையோடாக மாறும் வரை 30 வருடம் கோட்டை வாசலில் தொங்கவிடப்பட்டது. ஆனாலும் அவர் ஊட்டிய சுதந்திர உணர்வோடு எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பேர் சுதந்திர பாரதத்திற்காக போராடினார்கள். அயராமல் போராடிய அவர்களின் வீரத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் பலனாக
1947 ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் பாரத மாதா தனது அடிமைச் சங்கிலியை உடைத்தெறிந்துவிட்டு சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க ஆரம்பித்தாள். இந்தியர் என்பதில் கர்வம் கொள்வோம். பேச்சென்றாகும் தேசமே, வாளின் வீச்சென்றாகும் தேசமே, பாதச்சுவடென்றாகும் தேசமே, காலம் தாண்டி உந்தன் மாட்சி பேசுமே தேசமே நீயடா, எம் நாளை நீயடா, தேசமே நீயடா, எம் நாளை நீயடா. பிறந்தெழுந்து நின்றனை உன் வேர்களை பிரிந்தனை, உன் பாறை மார்பில் தீட்டினை வாழினை, போராட்டம் என்னும் காட்டிலே ஓர் சிங்கம் என்று ஆகினை, எம் நெஞ்சம் எங்கும் தீனை ஏற்றினை, உனது வாழ்க்கையை எமக்கு தந்தனை, பதாக என்று காற்றில் ஆடினை, தேசமே நீயடா, எம் நாளை நீயடா, தேசமே நீயடா, எம் நாளை நீயடா, தேசம்